abagazi bakadonkamu n'endongo yonna nkakasa nti okijjukira bulungi ennaku z'omwezi zaali bwe ziti zennyini 17 ogwokutaano 27 leero giweze emyaka 17 ng'omukulu ono atuvudde ku maaso. Bwe yaviira mu kisawo kya kadonkamu lyali kkonde ddene nnyo eri abagazi b'endongo n'okuvuganya kwasobola okuba ate nga kukendeera mu kadongo kamu. Omukulu Livingstone Kasozi bagenda mujjukira ku lunaku olwa Sande nga 19 nga bw'omanyi Livingstone Kasozi yatufaako nga 19 ogwokutaano mwaggwa 1997 agenda kuweza emyaka 27 ate ye basudde agenda kuweza 27 omwezi ogujja nga 11 ogw'omukaaga. Kati nno basobodde okuba ate nga bategekayo okujjukira abakulu bano okubasabira. Amakya g'olunaku olwaleero abayimbi n'emikwano gya Paul Job Kafeero abamu ku baana abaali bayimbira mu kibiina kya kulabako basobodde okuba ate nga beekozeemu omulimo ne bategeka okusaba. Era okusaba kuno kubadde wali ku St Agnes Church mu Makindye. Omukulu Bobi Wine abaddewo, ndabyeko Misa Semakula, boogedde ku byafaayo, boogedde ku mbeera gye baalamu Paul Job Kafeero na biki bye bayinza okuba ate bamujjukirako era emboozi eyo nojja kuba ate ng'ogiwulira. Livingstone Kasozi bagenda mujjukira, bagenda kubanga bamujjukira, bagenda kubeera ku Vox Lounge wali naakulabye ku lunaku olwa Sande ate nga amandi basudde bagenda mujjukira, bagenda musabira Bubondo nga 11 bagenda kubeera Bubondo wajja okuba ate nga bamujjukira ate nga mu kibuga Masaka nga 9 wagenda okuba ate nga ekivulu ekyabayimbi bonna nga bajjukira Hamani basudde. Omukulu ono omukunja Saafi ono omukunja Saafi yazaalibwa nga 12 ogw'omusanvu mwaka 1997 muzeeyi we omugenzi Venancio Nanganga ne maama gwe bayitanga Philomena Nannoze. Paul Job Kafeero yafa nga 17 ogwokutaano. Paul Job Kafeero we yafiiranga we nakutegeeza yali agenda kuweza emyaka 2 mu ndongo y'eggwanga Uganda naye tekyasobola kuba ate nga kituukirira. Bw'oba ojjukidde bulungi Paul Job Kafeero endongo eno yagitandika mu 1987 mu kibiina kye bayita Pluto Boys ne banna ab'ebukunja awo ate mu 1988 omukulu Livingstone Kasozi yamuyamba nnyo lukwata bwe yali egenze ebukunja. Awo nno batandikira okuba bamukwata ku mukono n'abasaba bamuyambeko. Oluyimba lwe yasookera ko Paul Job Kafeero bayita abakazi okuwasa. Albamu ye yasookera ddala bagiyita yali mu 1989 muvubuka munnange. Oluyimba olwasemba luyita Nsonda nnya nga Paul Job Kafeero albamu 21. Oluyimba lwe bayita Walumbe Zaaya luno ze zimu ku nnyimba ze ezaamuwa ekitiibwa ekya Golden Boy Africa mu Cairo. Oluyimba yaluwandiika 1992 1994 n'alufulumya. Ze zimu ku nnyimba ezo ez'amaanyi naye nga albamu ye esinga obuzito yali albamu ya namba 18 albamu eyo gye bayita Dipo Nazigala era yemu ku albamu ezasinga okuba ate ng'akolamu akasente ak'amaanyi. Paul Job Kafeero we yajjira mu ndongo eno yajjira mu kisiikirize ky'omukulu gwe bayita John Mabirizi era wali owuliddeko ndowooza oluyimba lwa Walumbe. Kafeero bwe yagamba ng'ayogera ku Mabirizi oyo yali musajja w'amaanyi nnyo, eddoboozi lyali lya njawulo nnyo. Paul Job Kafeero oyo kati nno olunaku olwali bamujjukidde n'ebukunji eyo waliyo ekivulu batabani ba Paul Job Kafeero abafamire bategeseyo ekivulu ebukunja okuba ate nga bamujjukira mu nteekateeka eyo. Abaffe Paul Job Kafeero bangi beebuuza Paul Job Kafeero eddoboozi lye Paul Job Kafeero alina bye yayogerako ng'asaba abantu okubajjukira naddala abakoze ebyenjawulo. Kintu ekyatujja mu mbeera bangi nakati tukyajjukira era mulimu n'abalala bagamba nti oba tuyinza okukibuusabuusa naye nga bwe kiri ntutwala akadde ne tulowooza ku bannaffe abo nga twali tulina ekibiina kye twali tutumye Music Triangle okuva ku olwo yayulika nesigalako enkondo emu bumu naye nga n'enkondo emu eyasigalawo yeebuuza oba nga kiri neetwala nga ekyalabwako. Kyewuunyisa tokitya teweesooza buyinza okukyenkya ne bakugamba nti abaaye gaagano ge gali mu kibuga naye taliiwo tumusigaza ku ntambi. Ensi bwetyo bwegende tukunguza naye nga tulina okutwala akadde ne tulowooza ku bantu abo nze nabirowoozaako ne binnema endojja era buli lwembamba lojja akaseera ako kannema okugumiikiriza. Mu kaseera kano nga tuli ne Fred Sebata nga tuzeemu okubalaga egimu ku myoyo egyali gitandise okutukyuka nga tubalaga ebintu bye tuli mwe bye mulowooza ebirala ate nga ffe tuli kirala. So akadde tuwulire tutya tukole tutya tugambe tutya.
ly'eddoboozi lya Paul Job Kafeero kugambye abo abasatu okuli Kafeero basudde Livingstone Kasozi baali ba mukwano nnyo naye yali empajiruwaga nnyo okuba ate nga abakola yali Livingstone Kasozi nga 19 agenda kweza emyaka 17 naye nga tuvuddeko omukulu naye nga ali mpaji nnyo okuba ate nga azuula abakulu abo kubanga Livingstone Kasozi yazuula Kafeero yazuula Amani Basudde n'asobola okuba ate nga abateeka mu ndongo eno gye musobodde okuba ate nga mubasiima wadde nga Livingstone Kasozi abasinga tebasobola kuba bamuteekako amaaso naye ekyenjalo kye yakola Kadonkomo yasobola okuba ate nga asitula abasajja abo ba Kafeero ba Amani Basudde kati enteekateeka naye egenda kubeerawo Paul Job Kafeero mu kufa kwa Livingstone Kasozi ayina ebigambo byeyogera nga abajjukira abayimbi be bakwano be nga bamugenzeeko kubanga jjukira bulungi nga 18 ogw'omunana omwaka oguwedde twali wano mu kivulu ekyefaananyirizaako bwekiti naye nga ekigendererwa kyakyo kyali kirala nga ekivulu ekyo twali tukikoze nga tudduukirira Livingstone Kasozi nga amaze okulangirira nti mu bbanga eritali lyewala yakakasiza wakulekulira ensi nekibeera nga Mukama bwe yakiteekateeka era nga ffenna bwe twali tukisuubira kale nno ate mu bwennyamivu bw'ekitalo oba mu kibwatukira kye tutaalowoozaako munnaffe omulala n'atubulako kintu ekyatujja mu mbeera bangi nakati tukyajjukira era mulimu n'abalala bagamba nti oba tuyinza okukibuusabuusa naye nga bwe kiri ntutwala akadde tulowooza ku bannaffe abo nga twali tulina ekibiina kye twali tutumye Music Triangle aya basi ye mukulu oyo gwe bayita Paul Job Kafeero Paul Job Kafeero embeera ng'emusobedde nga basajja be bagenze Kasozi agenze Amani Basudde agenze waliwo n'amawulire agaalabika nti Kasozi omukulu ono Paul Job Kafeero yanywako obutwa ng'awulidde nti Basudde afudde tebyali byangu naye embeera bwe yali kubanga baali bakwano be nnyo mu ndongo era we yaviira awo akadde kano ndowooza okuvuganya mu kadongo kamu oyinza okiraba n'omanya nti abo abasajja mu kadongo kamu baali mpajiruwaga nnyo Livingstone Kasozi agenda kuba ate nga ajjukirwa Livingstone Kasozi ye yazaalibwa nga 19 yafa ku birthday yennyini nga 19 ogwokutaano mwaka 1966 n'afa nga 19 ogwokutaano mwaka 1997 wabula ng'ebimu ebiwandiiko biraga nti yazaalibwa 1959 naye abafamire ye abamu bategeeza nti nga 19 ogwokutaano bwe yasobola okuba ate ng'omukulu yazaalibwa omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi senior omukulu yali musuubuzi wa byennyanja sayidi y'ekiyindi eyo gye yawangaalira kati okuyingira endongo Kasozi ono abakulu ba Kadongo Kamu Super Singers mwalimu Matiya Luyima Sebata baali bagenzeeko ku bizinga sayidi z'ekiyindi eyo ekiyindi eyo Kasozi kwe kubeesooka n'abagamba bannange mbadde njagala okubeegattako ntandika okuyimba abakulu bano tebaali bubi ndi bamwaniriza ne bagenda nabo ne bagenda ne mu kibuga Kampala ne batandika era mu mwaka 1984 Livingstone Kasozi ye watandika endongo ye wabula era kyazuulwa nti bano abakulu okumukkiriza Livingstone Kasozi yalinamu akasente nga bamwagalako kasente naye n'asobola okuba ate nga bitambuza endongo bwe yasobola okuba ate nga akwatako ba Kafeero Amani Basudde n'abaleeta mu mwaka 1996 awo yasobola okuba ate nga alaba obulamu bugenze n'atandika okuba ate nga ayimba ennyimba ezisiibula bwe ndiba nfudde duniya weeraba gwe musika wange n'endala nnyingi nnyo mu mbeera ya Livingstone Kasozi abagezigezi basobola okuba ate nga bayiyawo ekintu nkakasa nti ekivulu ekyo mwakiwulirako munno mu kabi ekyokuyamba Livingstone Kasozi naye nga ekituufu Livingstone Kasozi yafiira yali akasente akayina era embeera gye yalimu sigamba nti yali mwava akasente yali akayina wabula abakulu baabalamuza nnyo bano omwali Hassan Kasule waliwo Kase waliwo aba Pride Production okuliisa enkubuge ne bamuyita Joy bwe basobola okuba tebateeka ekivulu ekyo mu kivulu kino Amani Basudde nga basooka ne bamubuuza ne bamugamba sebo tutegese ekivulu munno mu kabi kuyamba ku Livingstone Kasozi Amani Basudde yasooka kugaana n'agamba omusajja oyo yampisa bubi ne n'amala najja Kafeero bamugamba ku kivulu kya munno mu kabi yagamba oyo taata wange siyinza butayimba kyaddi wabula Sebata ye yabasaba sente zaali nnyingi era tebyali byangu wadde n'akamu era oba ojjukidde oluyimba luno bayita Kasozi bwe yawandiikira oluyimba ndoza bwe ndiba nfudde waliwo yagambira oba kiriba Fred Sebata najja n'ayimba yabiteeka nnyo mu luyimba
nga yeebuuza omukulu oyo anajja n'ayimba wabula yamala najja n'ayimba era abajjukira omukulu oyo ndowooza emboozi yali omukulu basudde ng'ayisaamu yali ayisaamu omukulu Ssebatta eggaali mu lumbe nga Ssebatta agaanye okuba omukulu yali amugambye goyina okukuliramu okuyimba byali mu lumbe lwa Livingstone Kasozi Wanamani basudde nga amugamba ssebo omukulu yalaama ojja oyimbe ne bwe tuba tukaabira mu nnyimba kale nno obuzibu n'obuba tulagenera Mukama era tulagenera mu nnyimba kale nno obuzibu obwo bwe mbadde nsaba nga neetondera ddala okusooka eri abooluganda lw'omugenzi oluusi tujja kusanga nti tekikuulikidde bulungi oba tokirabye bulungi oba tokiwulidde bulungi naye muleme gakyenga tuleme kukijjamu kintu kirala ng'abadongo bonna abali wano babuli 13 oli takulimba nti nze sibaddeemu Sebo Mr. Freddy nga nzijuliza saagadde oyogere nti ekigambo ky'omufu gamba nti omufu yatugamba omufu kakati mufu naye nga ebe yagamba twaliwo kyokka nga abajulizi buli ali wano yonna mujulizi waffe nti omufu yagamba nti Ssebatta bwenfanga n'owulira ojjanga n'oyimba tutandikire ku gwe imbe oyo nno munnange basudde agambye nti tewalina kintu kirateetagisa ate kwetonda naye embeera tukutusa twagale tusookebadde kunnyonnyola basudde nga muyisaamu eggaali Ssebatta yali yeekwatakwata omusajja yakugamba ne mu nnyimba ze yasembayo yagamba kituufu Fred Ssebatta simanyi oba ekyo kiriba nze simanyi oba ekyo kiriba